الحمد لله ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أفضل الصلوات الله وسلامه وبركاته عليه. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Tubaza Allah tabaraka wa taala shatuwadde obuwangazi, tumusaba Allah tabaraka wa taala kiza ibada zaffe nga tukyagenda mu maaso ne olugendo lwaffe hadithi 1045 okuva mu kitabo ekiyitibwa Umdatul Ahkam, empaji y'amateeka. Omutunzi ayitibwa Abdul Ghani al-Maqdisi rahmatullahi alayhi rahmatan wasi'a. Tukyali mu kitabo ekisookerwako kitaabu Tahara. بسم الله الرحمن الرحيم. باب الاستطابة. قال المؤلف رحمه الله: باب الاستطابة. المؤلف w'ekitabo kino Sheikh Abdul Ghani al-Maqdis atuleetedde omulyango oguyitibwa baabu al-istitaaba. Al-istitaaba kwe kwetukuza okw'emmanju. Abamanyi ba fiqhi bakozesa ekigambo istitaaba nga kiva mu tayyibu, ekintu ekirungi. Mu kifubutuka al-istitaaba ekitegeeza nti talabu at-tayyibu, kubanga omuntu amala okugenda emmanju ateekeddwa okukakasa nti avaayo ng'atukudde, kubanga essala ne wuzu gye bitandikira era gye bifiira. Essala etandika okulama ng'oli mmanju, ate etandika okufa ng'oli mmanju. Kati oteekeddwa okuba nga weegendereza amateeka agafugayo. Mu mulyango guno agenda tutagagamu ku mateeka g'oteekeddwa okuba nga weegendereza, kubanga eddiini yaffe yasukka obugazi. Hatta nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallama atuyigiriza amateeka, adaabu, empisa ng'ogenze emmanju. Kibizibu nnyo osanga ebibiina ebirala nga munnaddiini ayimiridde maaso gaabwe nga bayigiriza amateeka ng'ago. Kizibu, era babeera mu birala nnyo. Kizibu nnyo okusanga ebibiina ebirala nga munnaddiini ali mu maaso gaabwe abatendeka n'okubayigiriza butya bwe basala ebisolo. Ekyo jakisanga mu umma emu yokka, ummatu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kati mulyango guno babul istitaaba tulina kulabiramu agamu ku mateeka g'oteekeddwa okuba nga omanya bi'awnihi tabaraka wa taala. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. أنس بن مالك نزل المدينة ومكبر صحابة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. يفوق الصحابة كمياكا كمي يوكرو ngazze okuweereza Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Emyaka gyonna Nabi gye yabeera e Madiina yagimuweereza 10. Yajja alina emyaka 10 n'avaawo ng'alina 2 nga Nabbi amaze kufa sallallahu alaihi wasallam. Teyawasa ku mukyala wadde okugenda osuubula ng'akyaweereza Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Emyaka egyo 10 gye yaweereza Nabbi sallallahu alaihi wasallam yayiga ebintu bingi, yayiga irimu nyingi, era ne Nabbi yamwagala nnyo omulenzi ono sallallahu alaihi wasallam, n'amuwa edduwa. Era Anas bin Malik yawangala emyaka 10, yawangala emyaka 10, naye ng'emyaka egyo 10 obuwangazi obulimu baraka. Waliwo obuwangazi obutali mu baraka. Bamusazeeko akanyama, bakirwa mulimu kansa, kati ate bamusazeeko okugulu kulimu sukaali, kati bamututte buyindi bamugyemu bamuteekemu enseke, ate naddamu nawangala emyaka 3. Obwo obuwangazi tebubaamu baraka. Naye waliyo obuwangazi obulimu baraka nga
ali healthy nga ibada ate abalala balowooza nti obuwangazi buli mu baraka sente ibada healthy okubanga olina ibada ne healthy khalas siso sinti kakati abo balaba bawangadde esente sikyekikulu niye obuwangazi buli mu baraka bwe buli mu ibada swala 5 ku musajja ku masjid leero lwakuna sibeko ku lunaku olwa sunna nkanaku asula ejuzu nambe ya Quran gyasoma obwo obuwangazi buli mu baraka niye obwesente nga temuli ibada temuba mu baraka. Anas bin Malik wangali myaka 10 nabi yamusabira Allah mu obuwangazi sallallahu alaihi wasallam kati nabi yafiira yene myaka 2 naddamu n'atolontoka ekirala 8 naye nga akola omulimu ogumu gwokka gwakusomesa irimu yafiira mu Syria ng'agenze ku mirimu gya kuweereza ddiini kubanga ogwe bali gwakusomesa ddiini. Anas bin Malik radiyallahu qala an Anas bin Malik radiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam idha dakhala أحدكم الخلاء كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال نبي صلى الله عليه وسلم بيالينغا أجند مانجو يسمع الدعاء tena nakye kallafa tena kye kwetagisa oba maanyi oba budde obwogera otambula bwoti katono bwogenda bwoti Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal-khaba'ithi. Ayi Allah kusaba onkingiriza ebitonde ebyemiteeko ebiri gyendaga al-khubuth ge majini amasajja al-khaba'ith ge majini amakyala kubanga lwaki ebifo ebyo maka gaabyo era buli wosoma edduwa eyo ng'ogenda mu kifo ekyo bibaamu naye obona obubi bwabyo mu mbeera bbiri. Embeera esooka obutakukosa, embeera ey'okubiri tebikulaba ng'oggyeko engoye zo ku mubiri kubanga tosula genda mu maanyi notajjaako ngoye naye bw'otasoma emikisa gy'okukosa weegiri n'okukulaba wenna nga bwe watondebwa. Ebifo byonna ebirimu edduwa buli wosoma edduwa oba ogaddewo n'edduwa gye tusoma ng'ogende wa munno bismillah allahumma jannibna ash-shaytan wa jannibu ash-shaytana ma razaqtana. Abafu bwe basoma edduwa eyo ebitonde biyite bibalaba, bwe batasoma biba bitula butuuzaawo nga bitunulira firimu. Oyo Allah waffe tabaraka wa taala enjawulo nyukuta bunyukuta kusoma bigambo bitono oba butasoma. Kati edduwa eno nkulu nnyo lwaki? Kubanga ebifo ng'ebyo kabuyonjo, binaabiro, biyigo, washrooms, ebitonde ebyo byagalayo nnyo okuwangaalirayo. Ate n'obutonde bw'omwanadamu toyinza kubyewala, twatondebwa nga tubyetaaga. Kyabbeeyi nnyo omukkiriza okubanga amanya edduwa eyo ate natakuma kugimanya n'agijjukiranga kubanga abasinga abagimanyi naye ku mirundi 18 yeerabira n'agijjukirako 2 mirundi 8 n'agenda nga tajjukidde nagenda n'ayingira buyingizi. Kati edduwa gyatandise nayo yeeyo bwetuba tunayingira mu kafaako mu bifo ebyo byonna binaabiro, toilet season ezaffe enzungu, pit latrines ziri ezaffe enganda, okigendako ng'azanya taikondo kugula okumu eri okulala eri nga n'ebyeri wansi byonna obirengera oliti byonna ng'ekyalo Allah yakola ekyalo. Oyingira mu kabuyonjo nga mulimu emisota, mulimu eminya, mulimu amakonkomi amanene naye ate n'obeeramu baana atakuliddeko mu kyalo kyo ola tebasula kuba bazira. Ayingira kabuyonjo nga mulimu omusota anti buli musanja omwo nekonkoma enene natubula omunakule naye nga ate ne enkoma waliwo olukoma lumu neeri oyinza okuza azze kuzanya taikondo stretching naye ate munaye ne bakula ate ne babalamu
kati ebyo byonna ebifo edduwa ezo nkulu nnyo okuba nga zisomebwa. Atandise tuva bweru nga tugenda mu maaso ate tulabe nga tuyingidde. Naam, damu hadith. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. الخبث بيتونde by'omajini ebyami ay Allah kusaba onkingiriza ebitonde ebyo amajini amaani ate al khaba'ith yamajini amakyala kwanguna gasobola okukosa. نعم. عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا. وقدمنا إلى الشام. قال أبو أيوب فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة فننحرف عنها ونستغفر الله عز وجل. حديث اليوم هو الجملة. حديث عندنا جاري سوانو قسنا جيجندكو حديث يا أبي أيوب الأنصاري جوكرا نشوف ينجر ما جتسوس مكونو توينزا مكونو باكونو kuyingira emanju tusosa mukono tuyingizayo gakono atumaze osomedduwa ogwaddyo okugula okakono kwe kusooka ogwaddyo ne kugoberera yesunna ya nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Han abi ayyub al-ansari. Abi ayyub amanya ge Khalid ibn Zayd al-ansari al-khaziraji muna Madina mumanyi wa yirim sahaba wa sahaba ban nabi sallallahu alayhi wa sallam. Amanya gago buzaale Khalid ibn Zayd al-ansari mutasa kubanga be Madina babakaza kuba ansari kubanga batasa nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Abasajja bali bamutibomya abagala okumuttira e Makka bamulaga nti fe yangu ewaffe abantu bakimanyi nti balina na gold ne bagati bakimanyi nti balina ki gold ne bamutwala sallallahu alayhi wasallam. Abi Ayyub al-Ansari Khalid ibn Zayd yakola rekodi etagenda kumenyebwa. Nabi sallallahu alayhi wasallam bwe yayingira e Madina yasula maka ga mwami ono paka ebamala okuzimba maka ge sallallahu alayhi wasallam. Era nga yabatega akakodyo Abi Ayyub tiyali mugagga, abantu bali mu ssanyu babuukabuuka nabbi atuuse masannaale yena agenda ku ngamiya najjako omugugu nagutwala mu nyumba ye naguteekayo nakumawo ku mukolo nasirika. Pengamba sannaale bangeza kusiga kifaananyi kyaffe wano kitukozesa nga tusanyasa so since ne bali masannaale kifaananyi kyekimanyikidde wano abantu abangi nga basanyuse. Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam bamaze omwaniriza obudde bugenderedde ekawungeezi ekibuzo kijja agenda kusulawa. Bwe babuuza nti agenda kusulawa sallallahu alaihi wasallam nasitula amaaso ge n'agassa ku nsolo ye bagitanga al-qaswa ya kika kya ngamiya era nga al-qaswa kitegeeza kutolontoka misinde mingi kubanga ensolo y'engamiya si nsolo yakuwenyuka speed ensolo ate ya nabbi yo yali erinamu ka extra yalimu olusipooti olw'ensonga nti ekitonde ekituddeko tekinakukolera mu ddungu yalimu olusipooti ekitonde ekigituddeko tekirina kuwangaalira nnyo mu kumenyekana ngendo. Basahaba ne bagikazaako erinnya al-qaswa empenyusi. Bwe yagitunulako sallallahu alaihi wasallam kati kuli mugugu nabaguza omugugu nga niagulina. Abi Ayyub al-Ansari Khalid ibn Zayd nagaa nti nze ngulina ya Rasulallah.
naga nti oyo yanyaniriza, oyo Madiina muno yeyanyaniriza. Ne bamugamba nti ennyumba y'oyo tuyinza kukkiriza kusula mu nyumba ye. Tulina Haji gundi ngabo manyi wali waffe. Haji gundi alina amaka amalungi, gundi omusuubuzi gundi alina ennyumba ey'ebbeeyi. Ati Nabbi n'agamba sallallahu alaihi wasallam nja kusula mu nyumba y'oyo. Ne bamuddamu nti lwakuba tonnagiraba, katugende ffenna bw'onoogitunulako ojja kukyusa ebirowoozo. Kyabajjako enviiri ku mutwe nga lyokke nakyo. Era ekyo kyaleetera n'abamu abeetana kutula shahada okuyingira obusiraamu, kubanga mu bizibu bye yalina sallallahu alaihi wasallama temwalimu okusula ennyumba ya bbeeyi. Sikyali ekizibu kye, ebizibu ebirala nnyo. Kasitaafu nawassa omutwe nawummula mu kimala. Bayita ku nnyumba nga bamutwala ew'amaka gooli, kubanga gooli tegalina mu katawuni, ate mu tawuni muzimbamu abanafu. Bayita ku nnyumba gana nti waddewo eyo twetwagala osuleeko mu eyo ng'etemagana, neeyo nayo ya musajja waffe eryokke nga zonna zitemagana, paka kutuuka mu maka ga Abi Ayyub al-Ansari. Nabagamba nti ekyo njagala. Ne bakakasa nti oyo nabbi wa Allah, si komediyani wa drama. Abaali bakyayimu akakunkuna nti alabika alina byanoonya. Ekyo nno kifaananyi eri abakozi ba daawa. Ekyo kifaananyi kyamaanyi nnyo. Bakutumye ogenda kusomesa basiraamu eri wansi isinjiro, awo sisulawo, awo nja kulwala, awo ojja agali kiraasi yange, nawe ntunulira kiraasi. Ffenna tukimanyi teri kiraasi nnene kusinga Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oba okimanyiyo ng'otubuulira. Era Abi Ayyub al-Ansari radiyallahu anhu yali atutte omugugu ogwo nga tasuubira nti bayinza omukkiriza okusuza omugenyi. Bwe yakimanya nti omugenyi ali okukke nakyo, ate najja asanga obuzibu obw'amaanyi waka. Ebimu bijje bano musiimule nga bumanyi baafu, kati baafu zikola kyago, kubanga yali agitaddeyo nga tasuubira nti bayinza omukkiriza. Kati oluvannyuma akakasa nti bamuwadde omukisa asuze Nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kyokka mu byewuunyisa yali musajja munaku nga n'ennyumba ye si nnungi, naye nga yakalina. Akati weebuuza olunaku buliriddawa, olunaku azimba kalina. N'asaba nti ya Rasulallah, mbadde nsaba odde waggulu, ffe tudde wansi ne famire yange. Nabbi namugamba nange mbadde nsaba, nze nkyalina bagenyi bangi bajja batabanya okubayitako, mudde waggulu enzire wansi. Kyokka nga kalina etonnya, ate Abi Ayyub alina abato bakunkumula, amazzi gayitamu, ng'alina okwegendereza. Abato bamanyi muwa caayi ate n'amuyiwa buyiyi. Ye omuntu anywa caayi nga tamuyiye kizibu, naye nga buli akayika kayitamu ne katonnya eri, aga nti omukulu anaagamba bamuyisizaamu maaso. Ekyewuunyisa yasulirewo ddala ennaku eziwera, kubanga yasulawo ne tuzimba masigiri y'e Madiina n'eggwa. Tutandika amaka ge gasembayo, basuka masigiri ne basimbayo amaka, alyoka ava mu maka aga Abi Ayyub al-Ansari. Ekyamusigaza ku fulo ey'owansi, emisana wajjangawo ba elders, ba clan leaders okujja omwaniriza olwaniriza obw'enjawulo. Nze mukulu gundi ku kyalo kino kakati omanyi obuvunaanyizibwa bwonna, nze mbutwalo aba Awusi, nze mpulira Abafaziragi kakati, alina okunyumyamu nabo sallallahu alaihi wasallam. Ye mwami oyo bamutanga Abi Ayyub al-Ansari, ag'obuzaale Khalid bin Zaid al-Ansari, ava mu kika ky'Abafaziragi, n'akola likodi etamenyebwa. Kati giyo gino niko kujerijjako. Bana badduka emisinde bakola likodi, munene najja n'agimenyenga. Yaddukira sekeni 45, onaddukira na 3. Eri beefudde. Oba sahaba likodi ezaabwe agikola n'agiteekawo, tuddeyo kukwatwako. Oyo sahaba atuli mu maaso yali musajja musomi wa irimu. Bw'ogenda okwetegereza bwe tuba twogera ebigambo bino
tutera okulambika nti oyo yali munnamagye oyo yali wairimu obigendereranga bwe bibeera basahaba mulimu nga balwanyi ba Khalid ibn al-Walid radiyallahu anhu magye nimbamba basahaba nga bayirimu Mu'adh ibn Jabal radiyallahu anhu era bwe tuba tusoma tukisinyaako nti yali mukugu mumagye yali mulwanyi namige oyo yali mumanyi wa irimu Anas ibn Malik eyo yali nyanja ya irimu bagamba nti nyanja amazzi gaba mangi tegagwayo baharun la nihaya nyanja obugako gawuze nonywa nokolaki terina kyekyukako kati olaba tugamba nti yali munnamagye yali mumanyi wa irimu kubanga nabo baalimu classes Anas ibn Malik Abi Ayyub al-Ansar atubulira agamu ku mateeka agatufuga nga tumaze okuyingira mu kayumba emmanju ng'era amateeka ago nabbi yatugaana sallallahu alaihi wasallama okufeesinga mu Kaaba nga tumala ekyetaago la tastaqbilu al-qiblata timwolekeranga ojjemu engoye zo okka wansi otuule okole emikolo kakasa nti toyolekedde kibula wala tastadbiruha wadde okikuba omugongo walakin sharriqu au qarribu kiteeke ku saidi ye ya ddyo oba ya kkono kiteeke mu sides ihtiraman li baitillah okuwa ekitiibwa ennyumba ya Allah okugulumiza ennyumba ya Allah tabaraka wa taala eyo hadithi ekola nga totunulidde kilometers zetulimu nga totunulidde ensozi ziri kuva wano mpaka Makka n'ebizimbe n'agayanja walakin sharriqu au qarribu ofanga okulaba ng'otaddeyo saidi nga kikuli mu sides totunulangayo tofeesinga nga gyetufeesinga nga tusaala wadde okubayo omugongo okuwa ennyumba ya Allah ekitiibwa era bwe kityo mu bimu ku bibasaako essira okuwa ennyumba ya Allah ekitiibwa kati nga Sheikh Ibn Baz atugana n'okusalira ku mukeeka nga kuliko ekifaananyi kya Kaaba kasimbo akalaga nti ekyo kitegeeza Kaaba ate okubeera ku mukeeka kwe tulinnya kubanga Kaaba ateeka ku ttaka era ye Sheikh Ibn Baz rahmatullahi alayhi rahmatan wasi'a aga nti buzimu ku fitina ennene ku mulembe guno kukuba ennyumba ya Allah musaala ate n'alinnyako bendera yaffe teeka ku ttaka simbo ya Kaaba teeka ku ttaka anti bendera kuliko ekigambo la ilaha kale erinnye kuliko ennya lya Allah illa Allah Muhammadun Rasulullah kijja emirundi ebiri ekigambo erinnya lya Allah tekigwana kusalira ku musaala guliko nyumba ya Allah tabaraka wa taala gulo okutali ate nga gye mugigula gyonna era gyonna bavudde e Makka bagituleetedde ekyo nakyo kirala ate ekyo nakyo kirala era kati batandika okuba emisaala nga tekuliko bifaananyi bya nyumba ya Allah tabaraka wa taala simba eraga Kaaba kubanga ebintu byonna babiza mu symbols waliwo simba eraga nga oli ne bwatundako bwati abanyayokoaba oba musiraamu oba si musiraamu manyirawo nti Kaaba ihtiraman li baitillah okuwa ennyumba ya Allah ekitiibwa waman yu'azzim sha'aira Allah fa innaha min taqwa alqulub Allah atugamba mu suratul hajj oyo yenna akulumiza Allah bye yagulumiza kaba kabonero akalaga nti alina okutya Allah ku mutima atuganye okwolekera Kaaba okumala ekyetaago oba okugikuba omugongo kubanga okugyolekera n'ogikuba omugongo byonna si bifaananyi birungi kiikamu kati Abi Ayyub al-Ansari atugamba nti waqadimna asham ne bagenda okukyala mu Shami edda ye saidi yabeera eri ku Palasitayini Buyorodani tekako al-Urdun gye muyita Jordani
teekako Lebanon gyemuyita Lebanon obutundutundu ku Iraq edda gye bayitanga Sham naye kati Sham ate olwaleero kikozesebwa ku Syria yokka naye edda ebibuga n'obutundutundu bayitangayo Sham saidi eyo yonna kakati ate Yaman amaserengeta ga Saudi Arabia Oman ne Yemen eyo yonna bayitangayo Yaman edda naye kati abazungu bajja ne babisalamu kati Yaman kafuka kasikalala ate waliwo ne Oman awo naye edda amaserengeta ago gonna bayitangayo Yaman gyemuyita Yemen kati Abi Ayyub atugamba nti ne bagenda e Yemen okukyala fawajadna almarahil qad buniyat nahwa alkaaba almarahil the washrooms zibeta marahil ebinaabiro jukira ne mu kinaabiro oba oyimiridde okunaaba tofeesinga kaaba Abi Ayyub atugamba nti baatuuka mu Sham gye bali balaze ne basanga ebinaabiro biyigo nga byazimbibwa bitunudde mu kaaba waliwo ebiyigo bibazimba nga bitunudde mu kaaba nga ne wandyagadde kukyusa tosobola so waliwo bibazimba nga bitunudde mu kaaba nga gwosobola okukyusa bodeyo muli munda bwobanga osobodde okukyusa bodeyo otayolekera kaaba kikole ate era wanastagfirullah kyuka ate olina nokukola istighfar okwetonda kubanga ebiyigo byoyingiddemu byatunula mu kaaba oba byagikuba amabega kati Abi Ayyub al-Ansari kyagezaako tulaga bwe twatuuka eyo gye twali tulaze ate mukulu yatugana okutunulayo ate ebiyigo gye bifeesinze ne twekiikamu wanastagfirullah ne tukola ne istighfar ne tukola tawuba ne twenenya damu hadith عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال أبي أيوب الأنصار أمن يجي خالد بن زيد الأنصاري الخزرجي وزاري بمدينة يجتك أمة قال النبي مسك سمبوكا صلى الله عليه وسلم أما كل يمسوزا كتولا شهادة يمسوزا غير كتولا شيء شهادة هيون ولو يكويجا بينج يمسوزا يا كتولا شهادة gwasuza atunse n'okusomesa abantu shahada emyaka 13 atunka n'abantu amusuza tanaweza 24 hours atodde shahada naye ng'ekitiibwa kyokka kyamuwa kubanga akimanyi nabiyullah nabi wa Allah naam قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول إذا أتيتم الغائط وبانغو جنزي كولونغو كول الغائط يلونغو كول يابازون وبانغا توala baluliti longo كول مشاريا kirala longo كول مشاريا yembera yonna ekubaako ng'olina kunaaba mubiri yebeta longo كول الحدث الكبرى nga janaba nga haidhu omukyala badde mu haidhu wa nifas zibeta longo kolo ezisigadde nga tugenda kunaaba mubiri bashoti mu mateeka ga sharia ate mu luzungu bulongo kolo ugimanyi ne shoti kolo yemanyikiddwa ati alghaid elongo kolo fala tastaqbilu alqiblata bighaitin wala bawl temutunulanga mu kibula ng'olina longo kolo wala bawl wadde shoti kolo walakin shariqu أو غربوا ويشيكم نعم ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا قال أبو أيوب فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة فقدمنا الشام تجند الشام تلابيو سوريا فلسطين ونا نوغوتوندو في العراق ebigo kwasanga ebigo bitunuddeeyo almarahid ze washrooms zibeta marahid zibeta washrooms naam فننحرف عنها ونستغفر الله عز وجل فننحرف عنها netwekiikamu nga batya okufeesinga ku nyumba ya Allah nga bamala ekyetaago oba okugikuba omugongo hadithi eraga bukulu ba kuwa nyumba ya Allah kitiibwa
abazimba naddala ng'ozimba ennyumba yo biyigo biki wegendereze bayinginiya boss zimba nnyumba yo tunulira nnyo ebiyigo nga bagenda okubisibamu si kulanga agenda okutuulako akuba omugongo ennyumba ya Allah oba gitufeesinga byombiriri bwobanga olina omukisa nga wadde ozimba ngaosobola okitereeza n'okikyusa kikyuse esingako obulungi ihtiraman li baitillah okwekitiibwa ennyumba ya Allah tabaraka wataala hadithi esoose atulaza empisa y'oduwa gye tusoma nga tuyingira bwe tumaze okuyingira natulaga bwe tutuula atumala emikolo gyayo tumala gatuula si kulanga okakkanya ennyumba ya Allah tabaraka wataala. Naam. عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال رقيت يوما على بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة. عبد الله بن عمر بن الخطاب ويمتبني وجينو عمر بن الخطاب جنرال سابق من غني yazala omutabani we gwebayita Abdallah second born. Kakati omutabani omuvubuka ono yali mukoddomi wa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kubanga Nabi yawasa sister we gwebayita Hafisa binti Umar first born. Nabi yawasa sister wa Abdullah ibn Umar gwebayita Hafisa binti Umar ibn al-Khattab radiyallahu first born wa Umar we muwala gwebayita Hafisa. Olonno wano otegeerera nti eri ekiri ekyafayo kyebatugamba nti Umaru yatta omwana we n'amuziika kifo kubanga first born wa Umaru mukyala wa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gwe bayita Hafisa. Eri kissa ffenna tugimanyi musilimuhum wa kafiruhum, musiraamu si musiraamu yasima entaana omwana amugyamu ettaka mu kirevu ate namala n'amuziika. Tebasomanga aya ganti wa idha al-maw'udatu su'ilat bi ayyi dhanbin qutilat ng'akaaba omubuuza okaabira ki zikiro nezika omwana wange nsima entaana ettaka ne liika mu kirevu najja n'alijjamu. Ekissa ekisooka mpya si nkadde abamanyi abasooka tebagimanyi nagimanyi kubanga ngunjeewo Ibn Kathiri tebagimanyi myaka nga 607 eri tenakugunjibwa. Omwana wa Umar first born ya Hafisa yazaala abaana basatu tanatola shahada. First born we Hafisa, second born Abdullah, third born Abdurrahman. Kati atawo natola shahada. Kati beddamu okuzaala nga weeno bwe yatta n'amukuba akakumbi ku mutwe yaliwa angaazi tetumulina era bonna bawonesa by'ebyafaayo bakukunafu tebakimanyi nakimanyi. Eyo kissa fake ate mwana temanyikiddwa nnyo nnyo oli n'alimu okukwata irimu emugasa ate n'akwata ebyo ebyobunyonyi hatta n'omusiraamu omupya atanaweza wiiki agimanyi ate nga waliyo ebirala ebyomuwendo ate nga mubyewuunyisa jeno Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu yali mukambwe nnyo ng'atiisa era nga bamulaba osaasira abaana n'omukyala eka kyokka nga obwa jeno bonna tabutwala waka ewaka ng'alinga kabebi ng'abaana ewaka bamutuulako ne basika ekirevu ekyo ne basika amatu ne bavuga embalaasi ng'asobola okubeera mu maka ge n'amalamu olunaku lamba nga bannayiba tebakimanyi nti mwali naye nga yabogodde n'ebyenyi ebikunkumuka naye ng'ewaka si yoyo yalina omukwano mungi nnyo eri abaana era basahaba bamu ne bamutebuka naye bannaye Umar olumula yeekaliisiza wano ewaka tavaamu wadde ekigambo naki akanga kangaffe nabaga nti anti nategeera ebigambo bya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kyekyo kimala era nafumiza ekigambo kyensibirira omwoyo gwange yambaghi lirajuli kigwanira gubayita omwami obuvunanyizibwa ayakuna katifli fil bait ewaka beera nga kaana nga talina njawulo n'abaana be
mukuteesa mukuzanya so si kikomando kyonna tula wali mu ntebe. Omusajja amanyi sunna za nabbi sallallahu alaihi wasallam bwatuuka ewaka abaana basanyuka lwasiibyewo lwebasinga okuba n'essanyu naye ffe abaana tebagala tusibewo ate banakuba akapiira temudekanira mutule wansi mugule bagende mubuliriwe abantu bagenda mubuliri bakima yoki lwosibyewo akabaga nsinga bamukubira essimu n'ava wano omuntu afune ku mirembe. Naye taata omutuufu nabbi gwayigiriza sallallahu alaihi wasallam tebagala agende nakugenda alagawo kubanga bwabeerawo ate essanyu lyeyongera. Naye ffe abamu oli yanga nti waavu ebuleeta ebyo tuuka sente zikubuze kano kalwadde kati kagala fees tombulira ate obwavu okujja ku ibaada kubanga okukwatagana n'abaana bo ibaada okukwatagana n'abaana bo ate munenge magulu meeru babitegeera magulu meeru ku mwana we waka tomunyenya baba kyekimu avaayo ku myaka 50 gaalina namwenkana w'emyaka 4 ne bakwatagana bulungi waka naye ffe olwomukakasa nti zenna emyaka 50 ago bw'olina 40 ekituufu kyekya Umar ibn al-Khattab tetugenda kumwenkana kikomando bukambwe bukodyo bwantabo abadan naye ng'ewaka byonna bireka eri waka atuuka muntu mulala. First born we Hafsa yamugabira mukama we sallallahu alaihi wasallam nabbi namuwa kati omulenzi ono Abdullah ibn Umar yalina omukisa okukyalanga mu maka go n'asulayo. Naye lumu Abdullah ibn Umar atunyumiza yali akyadde kyekiro abavuka abo abato bayagalanga nnyo okutunulira nabbi bamuyigeko sallallahu alaihi wasallam n'amulaba ng'amaliza ekyetaago kye ng'akubye kabo omugongo yebuza nti ate yatugaana ate yakikoze n'amulaba ehadithi eno gyaturipotingira Abdullah ibn Umar ibn al-Khattabi raqaitu yawman oba raqitu yawman nasula lumu ewa Hafisa sister we wakizibwa okusula gwe brother wa mukyala wo bwajja waka omugano sula yaraze kusula wa sister we nekisangibwa ng'ekisajja kyali kya Hafisa ni nabbi najja n'asangawo omukopo nabbi nayimuka okusala essola ze ez'ekiro omulenzi ono n'amugwikiriza. Tebalina nnyo biyigo birungi mu kuzimbibwa nti omuntu ng'ebyaffe bino bweyingira oba oyingidde enzimba yabwe yali ya biseera ebyo enzimba zaabwe zaali zikyali wansi nnyo ye tekinologiya bwe baalinanga ate masijidi ya nabbi sallallahu alaihi wasallam yali ya musenyu wansi nga tewali semiti era kyolaba naha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an busaaqu fil masjid nabbi yagana okuwanda mu muzikiti kati bw'otunulira gino egyaffe weebuuza oba yali agana kyaki tegyalinga bwe giti ng'oli awanda n'agira bwati omusenyu n'abikkawo n'agaana kubanga oli ajja kujja ataakwatewo nga tamanyi kubanga gyalya nga gya ttaka nga oli waba nga alinamu senyiga n'ekifuba kimwanguyira okuba nalentereza n'akasuka wali wabbati. So gino egyaffe kapeti ze tulina n'ebino ng'otandika otyo baba kutenda nno empisa mukama wange okuwanda muzikiti guno gwaffe obwaleero kubanga nekigaa nti oba buyigirize oba bulwadde bwa mutwe tekijja naye gyabwe asiwo kirinomu kati amaka gaabwe tegaali malungi biyigo. Abdullah ibn Umar agane mujja mulaba akati abamanyi babyetabamu abamanyi batugana nti nabbi sallallahu alaihi wasallam balina kyatulagidde ne tumusanga ng'akola ekyawukana kyatulagidde tulakiyatulagira idha ta'arada qawluhu fi'luhu singa bikubagana yatugamba birala akoze birala tutaki yatugamba lwaki yali muntu oba oli awo kwolwo yali yeerabidde oba kwolwo yalina ekyali kimulemesa kwetereeza nga bwetujja okulaba mu maaso ayinza okuba yali akimanyi nti omukoddomi mwali bwe naatule najja kundaba olwokuba ebiyigo tebyali bizimbe bulungi
yatugana okunkumula nga tuyimiridde, yalebwako nga akunkumula nga ayimiridde. Man haddathaka, Anas ibn Malik atuga nti man haddathaka anna ar-rasula bala qa'ima fala tusaddiquhu. Yenna oli bwakujanga nagaa nti nabbi yakunkumulako nga ayimiridde temukakasanga. Naye tujja kulaba mu maaso gye tulaga nga lwo sahabu yamugwikiriza nga akunkumula nga ayimiridde, kumbe wansi waliwo dustbin nga musulamu ebintu ebyobulabe nga sigga, misota, atoyinza kukkawo. Era bamanyi batuga nti ekifo oba okitidde okikkamu kiza okwesimba, engoye noziba nga ozitereeza, kubanga olwo ebifo nga bukkawo kimamu omulwadde. Tujja kutandikira ku hadithi eyo erimu ahkamu mukuyanja, ekyagala tuyiteko. Tutabyeko Hafsa muwala wa Umar ibn al-Khattab, mukyala wa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, omu ku bakyala bamama ba umma, ne mukoddomi w'embuga Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu. Nabbi yatugamba sallallahu alayhi wasallama, man ghashana falaysa minna. Omuntu atufera enkola y'obufere n'otulimba n'otulaga ebirala, waliwo birala, ekyo enkola si y'abantu ba ummatu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Toferafera, tokyusakyusa biwandiiko ebyobuyigirize newanika waggulu ebiwandiiko by'obuyigirize ng'ate buli wansi basobole okuyingiza mu university. Waliwo okuba nti wabiwandiiko nga ebitambuziso naye bikwatagana n'obuyigirize, nti olage nti oli ku ddala ddene ng'ate oli ku ddagala lya wansi, kireetera okuba nti ojja kulimba abantu bintu bingi. Bwe bibanga biwandiiko ng'ebya bulijjo, endagamuntu naki, waliwo obwetaavu musiramu tuyinza omukkiriza, naye bikwatagana n'obuyigirize. Ku lwaki? Ate ebyobuyigirize byonna si bya ddiini. Bwe wandibadde oyagala omuntu akukuba empiso nga yabuukirabuukira ng'asoma, angi bwe yali asoma medicine yabuukirabuukira nalabikira mu mwaka gusimbayo nga batikkira, kati nga yakutte empiso. Pharmacist agenda okukuba makerenda ntimira 2 mirundi 2 oba 2 mirundi 8, bwanga yabuukirabuukira kyabulabe mu byonna. Kati makanika y'emmotoka tabimanyi, ali mu breeki, akanika breeki nga muyingira ekkubo, ogenda okulinnyamu oti abifu. Yensonga lwaki obusiraamu bugana geshi okutulimbalimba nti oli kino nga tokiri, kubanga ogenda tutabula ebintu bingi. Abamu balowooza nti bya ddiini byokka, n'ebya bulijjo bitambuliramu obulamu bw'abantu bungi. Oteeka obulamu bw'abantu mu matigga, tokkirizibwa. Tewali buzibu, ganze situka kweyolevu. Obuzibu abamu tulowooza nti riziki okugifuna olina kulimba ebiwandiiko by'obuyigirize n'olimba. Abamu bwe balowooza riziki ejja ku muntu yenna, Allah gwasazewo giwa gimuwa. Ate bakwatiridde obugagga bw'eggwanga lyaffe, si bantu bayigirize nnyo kirya. Ne bamugamba nti ayuka ayogera oluzungu eddakiika, abantu bano tumanyi luzungu, ayogera oluzungu eddakiika 10 tasobola, nga tayogedde olulimi lulala tasobola. Naye ate bakozesa bamadiguli. Tolimba kubanga oleetera obulamu bw'abantu okubussa mu matigga. Era geshi mbi nnyo, geshi bwe bufere otulaga kirala nga si bwe kiri. Naam, kusala emyaka ebiwandiiko ebyo oba obwetaavu kisoboka. Obuzibu buli mu ku ilmu, nga bwe tulaze nti omanyi nnyo naye nga tumanyi kati. Naye wekiba bya myaka gino gizze ne bagizza eri, ekyo kiyinza okugamba nti kiri kaleko, naye obuyigirize kubanga obugenda tuwa ekifu. Okukola omukolo n'okukuba amataali ng'omuntu akomye okuva mu hijja kiramulwa kitya? Era omuntu ava mu hijja alina kweyisa atya? Ebyo byonna nga bw'obiraba, omukolo okwebaza Allah okutambuza nitugenda mu hijja nga twebaza Allah, abamanyi abamu basobola okuguta nga gutambulidde mu mateeka amatuufu,
naye nga tekuliko mataali, nga tekuliko mataali. Amataali gaffe getukuba tolina weyinza kugambira nti nabbi sallallahu alaihi wasallam ayinza okutulaba nga tukola ebyo nagamba nti mugende maaso, tekisoboka. Musajja mukulu ali ku mukyaku wali aja ti ayingidde eddiiro azikira, kubanga obutonde bw'omukyala fitina eri omwami nga tanaana kwenyenya atudde butuuzi awo kikemmo kyama. Kati ne bwanyenyamu katono bwati fayatuma alladhi fi qalbihi marad, abalina agalwadde mu mitima ag'obuseegu nga gatuba. Amataali bwe tuba twagala kuba mataali tusome enkuba entuufu. Muzimu ku nkuba entuufu ezo programu za kikyala nga bali bokka eyo. Tekimanyikiddwa mu basahaba ba Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nga Sheikh Islam bin Taymiyyah bwatugamba, Sheikh Fawzan, Sheikh Ibn Baz, nti mu basahaba ba Nabi sallallahu alaihi wasallam mwalimu abakubi b'amataali, oba nti mwalimu eyayimuka lumu mu basahaba n'azikira. Omusajja abadde wadde okuwerekera ettaali nti akuba mu ngalo, atudde wali naye nga kyani oyo nti Bilali bunulaba. Kubanga programu y'amataali, programu y'amasanyusanyu ekika ekyo, ezo programu za kikyala. Era embaga eziri ku sunna ya Nabbi sallallahu alaihi wasallam zetwali tulabyeko mu Bawarabu, abakyala mikwano gy'omugole omukyala, abakyala ava ku saidi y'omwami awasa, abakyala ava ku saidi y'omukyala afumbirwa, basinkana mu holo n'amataali gaabwe negibwibwi ne bazijjako ne bazisooka baziteeka wali, bo ne bagenda mu ttaali lyabwe, kubanga obutonde bwabwe bo baatondebwa nga balimu amasanyu. Ffe ogwaffe gwa kuyiiya, famire njijja entya mu muzigo, abaana fiisi zirina zikola tutya, waliwo yaŋŋamba nze nayiiya dda famire nagijja dda mu muzigo. Okyayiiya tebinnaggwa, wagijja dda mu muzigo, bamala okusoma madiguli. Enkuba y'amataali eriko obuzibu bw'amaanyi, si eyo enkuba eri ku sunna entuufu nabbi gye yalabako nga bakuba sallallahu alaihi wasallam. Omusajja takkizibwa kuzikira, omusajja tazikira ebya kikyala, ate era ateekeddwa okuba omukyala anazikira nga akimanyi nti wali baami bamulaba, mpozi abawe waabwe, baawe, kitaawe, abo bwe batya babrother be, batabani be. Naye ensi yonna etudde ajja ati ng'agenda Yesu nsekeddiirawo ng'atabuuka, ng'oga nti Nabbi sallallahu alaihi wasallam ayinza okukkiza embeera efaanagana bwetyo. Ekigenda okuddako okimanyi, awo ojjala kunfunira nnamba y'oyo. Twaliko ku mukolo lumu ejjinja eyo nga gwa talabu, omwana omuwala yasinga okugira ennyo talabu, omukulu gwe yasitukiramu agamba nti oyo yasinze okuba talabu obulungi, oba naye bagizikira buzikizi simanyi. Nnonya kanamba ke ne bakamuwa n'amufuna n'amutwala ewe, tebaweza wiiki, kubanga kyali kizibu okuweza wiiki ng'omujje wakati. Bw'abanga asobola okukala amaaso n'ayingira wakati mu basajja n'anyenya kugaliba enjole, totwalanga mwana wange, kubanga mu nsonyi, mu buntu omuntu ba n'ensonyi. Naye abasajja bajjudde eri yonna yonna n'abeetabamu nga talina akawuddemu naawe. Ebyo byonna era bibeera ne ku mikolo gye tubeerako ekyo, embaga ezaffe ezo, ne batuuka bagamba bakkirire empaka. Naye munange ekinneewuunyisa, abantu bonna abatudde awo ku mukolo ogwo bakikakasa nti abaana abawala be bakola si byansa, buseegu. Naye ne bakisigalawo n'omwaka oguddako n'oguddako, naye nga bonna abasajja abakulu bakikakasa nti ebyo tebirina kukolebwa mu bantu abo byabuwemu. Naye teranyo akisinya nakuli omwana sirikira busirikizi, nembaga eddako egindi, nembaga eddako egindi, nembaga zala tusaasira Rabbi. Omukolo gw'okwebaza Allah, kubanga hijja si ibada ya kusaaga abadan. Hijja si ibada ya kusaaga, mpagi z'obusiraamu 5. Era bwe tuba tuteekateeka bahaaji tumuga nti genda osooka otulekoko mukiramu kirivayizinge mulabe oba kyekyo, si kulwa nga otulekera wano ebizibu.
kubanga ogenda mu hijja oba otadde obulamu bwo matigga osembeza emikisa gy'okufa ate nabamu bagenda kutya okugenda mu hijja oba osembeza emikisa gyo okufa kubanga safari si yakusala naye tekirina buzibu okufiirayo okufidde mu nsi ntukuvu bantu bafiira mu birabo bya mwenge nebisitediyamu za mipiira tebaliwo abafire okufiira emakka kirimu buzibu okufidde mu nsi ntukuvu mu mikolo emitukuvu mu mpagi y'obusiraamu mwezi ogwa hijja khalas kubanga era okufa bwekuli oba oyagala oba toyagala naye munaffe waba akomyewo ntuba nga tukoze omukolo gw'okwebaza bwe guba gukoleddwa mu makuba matuufu nga twebaza allah otambuza munaffe nadda tusobola okugukola inshallah. Naam, essola ya sunna eno esaalwa etya ng'abamu ndaba bayisa mu bufunze nnyo? essola ya sunna erako ebbiri za sunna era bwona bayisiza mu bufunze neya faradha bwaba agikola kubanga essola ya sunna neya faradha zezimu niya yeyawukana كما قال بعض السلف الصالحين حال المؤمن في صلاته حاله في حياته embeera y'omukkiriza mu swala bwe bulamu bwe حال المؤمن في صلاته حاله في حياته حسن البصر yafulumya statement eyo bw'omulabanga ng'asaala apakuka mu swala n'obulamu bwe bwonna bubeera bakipaku kubanga tayinza kusaala nga yeegendereza ate nomusanga wali ng'apakuka kisoboka ate okupakuka shaitan khuliqa al insanu min ajal wadde obutonde bw'omwanadamu agala nnyo ebyamangu naye al ajalata min ashaitan okupakuka neeyisa ya shaitan. essola ya sunna nga bw'ogisaala kiba kitegeeza niya faradha bweri naye bannange tujje supiidi wasiwasi kupakuka musala oyimidde mu maaso ga mulezi wo lwoga nti allahu akbar manya oli maaso ga allah genda mpola sirajiwe qad aflaha almuminuna alladhina hum fi salatihim khashi'un eyo qad litaqlil eyo qad esooka kiba mu qalila litaqlil eraga nti bantu bengenda okwogerako batono. qad aflaha almuminun abano abatono benjogerako abakkiriza bamaze okwesiima baliwa alladhina hum fi salatihim khashi'un abalina khushu'u mu sala mpola 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 naye muzibu ku bintu byetukola mu sala ebyewuunyisa omuntu agenda n'asala leeti n'agatta essola bbiri ate nazo zenyini zagasse dhuhuri n'asuli ayisala ku 12 era nazo ziri leeti n'agenda aziiwamu supiidi etagambika yalina emisango ate ayongera ku misango ku miki bwamaliriza nawanika nga asaba riziki byonna binakutuma maze byonoona essola tutukirira zigatta ozigasse ate ozisadde buleeti nnyo ate ku supiidi wasi ate ogala nkuwa emaali ayi allah nziguliraawo ayi allah nziguliraawo ebya allah byonna maze byonoona yakutuma birala okoze birala okoze byowulira bikuwa emirembe ate gweoyagala akuwe ng'akwatamu ati anywezamu natti katono bwe kati nga tulaajana fiizi renti medical nga tulaajana. Hasan al-Basri yatugamba nti hayya ala ssala hayya ala al-falah, mujje eri essala mujje eri okwesiima. Bwe tujja ku muzigiti essala tugiraba etuzza okusaala naye ku muzigiti tuyinza kulaba okwesiima. hayya ala ssala mujje eri essala bwe tujja essala tugiraba nga tugisadde. hayya ala al-falah mujje eri okwesiima tetukulabawo. Kikyategeeza Allah tabaraka wa taala gyokunyotereza essala bw'oloddeyo mu bulamu obwo mujja kubamu okwesiima. Ko tekuli wano ku muzikiti gy'okunotereza essala nga teri mu wasiwasi, teri mu supiidi, teri mu kugatikagattika, emirembe gijja mu bulamu obwo. Essala ya sunna neya faradha ze zimu, teziba mu supiidi. Ekyenjawulo niya neyawula.
nti kati eno eri eno kati eno eri eno. Ekibuzo ekisembayo. Imam, ndi muyizi wo. Masha Allah. Nsaba imaamu nsabireko wamu n'abasiraamu wano bayizi bannange, Allah ntaase ezzambi ly'obwenzi naye lindi bubi bannange, saba Allah akkiriza ntaase. Allah ebigambo bibuulire baana bange. Sa Allah ya Rabbi atukingiriza ezzambi eyo. Lirimu ku mazambi eryangulwa okuyingira. Okuyingira olujja okona ku katono ne lyeggula n'oyingira neyo okufulumayo. Oyawandisa ebintu yabijja ku ntobo ya mutima era akooye naye olujja olufuma talulaba. Naye nga weebuze ani akwata ku zipu yagisumulule ye kennyini. Sigamba nti bamusiba emikono n'amagulu ne bagisumulula kifuba. Okuyingira okukona kajjako ne keggula kyangu n'otandika ebikula by'obwenzi. Abo tubasinkanye bangi ddala ng'anoonya omulyango ogufuluma tagulaba. Mbadde ngenda okuweza wiikisi 2 nga twazizza nembiddamu ate bwenzirayo myezi 3. Kati ndaba nga nzizeeyo bubi ate njagala nveeyo neneekakabakakaba nempeza wiiki. Tulabe ku bintu mwana wange lumu nga nkyali mu byokukoleza bahaaji tugenda e Makka ne haaji omu kiro sawa nga 8 tuli Madiina tankonkona twali twakumala ennaku nga 2-3 twakatuuka nenzigulawo nanga imamu nina akama kekkuba nti baga gwe wasomera eno nti njala kundagirira obufu bwaffe buli omutwe gunuma wangisebo eriya zino zonna wamu ozimanyi bulungi mu Madiina mumalamu emyaka mingi. Ndagirira bufu wensobola okusanga abantu baffe bali sente zange nze nzirina naye omutwe gundi bubi kuba twava e Kampala katugenda mu nnaku 3. Nembuuza sebo ekibuga kyolimu okimanyi nti kyani kya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam oyogerera ebyo. Nemuganze nasomera wano siina wemumanyi wadde akafo konna sikirabanga nakuwa. Sakulaza omuzikiti we guli tinamulabe oba ogenda osaale. Nenzirayo nenneebaka tugenda okuzuuka ku subuhi nga yasuzaawo ku mulyango ng'asitami teyaddayo mu lumu ye. Naye bambi nemulaba nga alina obuzibu era nga byayogera bwe biri nnaku 3 nnyingi. Naye Allah n'atusaasira twagenda okuva mu safaari eyo nga ddoozi enoze nejebuli eno bwabazze nansanga anneebaza. Kasafaari ako kali ka mwezi kamuleetera okuba nti ate omutwe gwalwala ne gukowa ne gubivaako n'akomawo mulayi. Kyokka nga mu bizibu byalina eka teri mukyala ne mwakatiraba ebintu byoleeta oyinza otya okuba kati sente zotalina zirisa mukyala ki sinsobola kumumanyira bakazi bamanyiira kati bali bali abalejjaleja tebamanyiira bo ate sina naye ddi sente zo zizonviira. Mu bigambo ebyo nawalirizibwa omukaka nga njala mubuzaabuza ati nga musindika ku haramu e Madiina genda osaale sunna vwano niwati naye bw'osalira ka 2 muwandiika nga yinza okusalira ka 200 mu lunaku lumu nga kyenjagala abeere bize. Kati Allah bwetusase ntuyingira e Makka ne mugamba njagala series 7 buli kanaku. Series 7 bwetololako emirundi 7 eyo seri egi emu bwoddayo ogwokubiri ezo series 7 nga kyenjagala akoowe agenda okujja okwebaka awo ng'akutuse. Naye Allah natusaasira yangamba yatabuka mumpe passport yange nze ngende munte nzireyo e Uganda kuba nali mubuuza nti sente ozina lwaki tibazina omukyala ate ate mulinayo nsina mukyala. Naye Allah natusaasira paka wetwamala emikolo era kati mukwano gwange
tafuna omukyala nawasa n'owokubiri. Kati omuvubuka ono agamba nti n'okudduwa ekisooka mu byonna esooka ofuna omukyala, oba oyina yongerako. Ekyokubiri gwe kenyini olabe nga ebifo ebikuleetera okuba nti ogwa mu nsobi eyo bizibikira, kubanga olusi giba mikwano, olusi bwokola nabo bangi olimu bwoti. Inna rijal annadhirina ila nisa mithla alkilabu tatuufu billuhmani. Ibn Kahfani atugamba nti abaami nga ye abeera mu bakyala buli kaseera abanga embwa eyetololera ewali ennyama. Osubira kukola ki? Kubanga embwa ku nnyama en'omuzanyo. Inna rijal annadhirina ila nisa, waliwo abasajja abamu nga ye eva mikwano gye bakola nabo office messenger, secretary, buli kimu abawala abalagafu bateekamu bati. Abalala gyaliwo okumanya figa nti figa bweti kakati kabira gundi balina figa ezisingako mu nsi wano mu Uganda, nedda ate wajja kukola obwo zonna ekulembera mu Uganda eddirira eyokusatu. Ate abo omuntu eyo kabira temuvamu bakazi balungi. Sheikh atugamba nti oyo abeera ng'embwa nga ebeera eyita ku nnyama buli kaseera, eteekeddwa girya. Amakulu ojja kugwa mu bwenzi, ebyo biveemu. Abantu bozanyirako sibangu. Maliriza nga mbuuliriza abavubuka abato nti akawoomereze ka ddakiika 5-7 kakufunyisa ezzambi eritagambika. Akawoomereze ka ddakiika 5-7 kayinza okulisa okubonaabona obulamu bw'emyaka egisigadde. Akukulaba omwana nakwesibako wanfunyisa olubuto kati nsasulira ennyumba nombuuza bulijjo nga tenali okufunyisa ani ali agisasula. Yanzalamu omwana kati sinabe nti bamubuuza luli nga tanamukuzalamu wali omujjawo tanti lije nali nkolera bwe nafuna olubuto ne bangobayo kati ono yalina okusasula lwingi. Poliisi ninga dakiika mmeka nga n'obwomereze tobujjukira na biki byaliwo tojjukiramu wadde naako. Allah yakola akantu ako katono bwe kati tekatuzalidde leenya kasula katudde. Wa barakallahu fikum wa jazakumullahu khair. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير ما زكاها أنت وليها ومولاها. وصل اللهم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. والسلام عليكم.